Mbadde ndaba Jacob omutuuze ku makya abadde kubukedde yabamubuuza nti ne waliwo musajja waffe Ssemwanga n'amugamba nti Spice Dana waliwo omuyimbi ayagala okumutta ko Jacob n'agamba yes waliwo omuyimbi ayagala okumutta lwakuba tetusobola kutema kigambo kati munaye waliwo omuyimbi ayagala okutta Spice. Saagala nnyo okubeera na bigambo byankomeredde ku nsonga ya Spice Diana. But what I can say nti tuvumirira ekikolwa ekyamukoleddwako. Si ekikolwa kyosolokera makya n'okibalaatiramu because kyabaddewo era twalabye nti omuntu yabadde akoseddwa. Era kakati bino ebiri mu kutuuka ku Spice Diana tebisigwe bisookeddeko. Bangi abatuukiddwako ebintu era bangi n'abantu ababulijjo basibirwa lwakuba nti kyatuuse ku Spice Diana kyova nti kiwaawaaza amatu. Ne tulowoozeeko ne ku bawagizi ate abamu be bawogodde emba omwo mu Makindi be bafumisa ebiso. Bebasazeeko enviri bebakase ebintu ebitategeerekeka. Kakati lwakuba nti kyatuuse ku Spice Diana binga okuba nti is a public figure kugamba omuntu alina mutunuulira na liiso jjo gina bwegendereza. N'ekyo ndowooza nti Spice Diana ayinza okuba nga amanye ekituufu ekigenda mu maaso. Nze njagala nkubuli obumenyi bw'amateeka emirundi egisinga bukolebwa ku bantu abali innocent. Abantu nkwekalakaasa okwo okulaba abagenze ku street osangayo batono nnyo abafudde n'ojje weegendereza ate abasinga okufa be bano bambadde entambula byange badde mu dduuka lyange sasiri wabye ne linkwata bw'otulya percentage y'abantu abafudde wano ku Kampala bintu by'okwekalakaasa abafudde bali awo sebinkwatako ogera okuzikanga emmotoka ebajokezza bizinesi zikoze eki omusuubuzi yasazewo naga edduuka lekande eggale sigenda kujjamu ebyo byakwekalakaasa ababbi ne babimenya edduuka lye ne balilootinga. So the same applies here mu bintu by'amagaali eba Spice Diana. Spice Diana tatambula na magaali tojaga nti muyimbi wa fujjo naye eriyo eggaali ezigenda zimeruka nti oli bw'aba yaliko mu ggaali yagu n'alaba nga kiri nnomo omulala ajja kusobola okubaako eggaali y'omuntu balala kwali ppiro oba gwagenda okuguza ekirowoozo nti owaayi bwe tubeera ku ggaali yo ogenda kubeera untouchable ogenda sobola n'okudominatinga industry eno obeeko ne gwokola ki so just something like that. Ate nekyokubiri notegeera nti competition gy'olimu teri herefe wano tulina kukola tutya industry ebanga etuusa awo kabuli security bw'oggulawo omusango ate bwefula nnyo wakibuli abayimbi nabo balina akabeera ako gulawo omusango ate gu following Eddie Kenzo wazadde following ensonga ze yabaddeeyo ayogera n'agamba nti kyakakazi tomutaddeko kangi bemba mwagala federation yamuleka amalize campaign ze za muzeeyi essaawa yonna agenda sola bwa president ku federation president w'abayimbi kati Kenzo kimu affectinga n'okutuusa olunaku lw'olwaleero n'okumutokyalinga lwe lunaku lwe yasalawo n'agamba nti mpagira side bweti tulina abayimbi nga tebalaganga side gye batolabaira na ku campaign ya muntu naye ng'obulamu bwabwe batambuza obulamu mukunja yambadde omujoozi gwa jero lwakuba nti asinga agamba nti mukadde guliko sekiwalingi wa feature guli ogw'okulonda okwaggwa neera kifaananyi kiri kalenti nga ne wakuba essasi we wali teyagadde komye eno waggulu nti mugambe nti byali byadda naye kambuuza abagaba sente za NN babagamba nti yambala t-shirt tusobola kumpa sente nesigala ng'obulamu butambula naye nga sitambadde wakati ekiri mugenda mu maaso bagamba nti abajje wa Bobi Wine bajja kusolooza bajja ku katale eri babakanse bwe kiri kati mukonja mbu yavudde yajja ne bamukansiza tonga bwe ziri ku celebrity track agamba atya musajja wange liganira ekintale wali ku KBS TV musajja oyo tulibye musajja wange ye mukama awo watampa kamera tokola tokola takimanyi titingisha vibes basinga ogira banyo mu komera yeshe singa okulabibwa ne Kampala eruzira komera okka eno simu ki iPhone ki 16 ngeringa tekino ali musiro baba towonyereza eno iPhone 16 ki uraga kijawo magondi nalaba luingo oyingira mu lusekero wa Kasuku yetega omugagga musajja ape yasiimi nga bwogamba atulabira eddala naye nga musajja va mu lusekero yaseka busesi munnaali teyabawo wadde yaseka busesi nakuzira abagagga bakali batu abakoze simanyi gofuna yakuwaayo mama fina luli yanje kyayo nategeera mbadde mpisawo buyisa nsika eriyo mbadde nsika eriyo yogaza amazima nedda mbadde nsika eriyo agenda gira video ndayira tosobola kubanga wamukubira n'atakuwa nga yakwa kanti tuli ku kamera kitabiraba nti nsika eriyo
teyakuwa luli twongere osika eryo Laila teyakuwa luli mujebale teyakuwa amafina ajja kukwata era mukubire for the first time lulina mukubira nitukola emboozi tegwaggwa kati gwe mukubireko kati ya mukubireko buli kaseera nze mukubira nga tuli ffenna kati gwe mukubireko mama fina mukubireko agenda kukwata tukola ki nze namukubira kubira mama fina gete waile kiki tuwatuukako maama nga watukyawa nnyo mbuuzeeko tutuukira nnyo mu luseke ennaku zino bagaga bakwata mpola obanga amwebuuzisaako n'agamba kangenera musula mutya bwakola nawe luli bwakola luli nze yagovazi ajja kukwata mama fina kozi doni Chris yetakyagala bana iphone ekoze ki esimu ndala tasewa yirayo iphone iphone yiro sabusaga ne bugalaga ebizibu byayo irime eminyafa ne kati tulina kwatufune mujjako mama fina kyekujjako mama fina tagenda kukwata kati awo weero ovuze nnyo mujjeeko tagenda kukwata wevuze nnyo tokkirizanga simu kuvuga emirundi 7 obwavu babonyaabonya doni kulisi ayi oli bamuyita Chris ne bwazikuwa tozirya bamuyita Chris ne bwazikuwa toza katuzimuddiza nogabambi bamuyita Chris asimu yasimwe oba yoyo ndoza bwazikuwa katomuga bambi zikuyambeko njagala namusindikirayo kubanga yakubeerera musajja wange baita egwa soko mungi agaza Don Chris yokitegedde musajja wange Don Chris njagala bwe mufuna abamanyi bwali mugambe njagala muteerako ku simu ajasini mwayogera ajasini naye waalo naye bwe mukubira nga tuli kumpewo tanyiiga atanyiiga kahaji waffe oli otya wakati tuli kubagagga tulwa ne musimu yatwagale tukubuuzeeko mukubireko kuyasika wankima esegawo ate kiwe bakigundu ekyo wankima esikimanyi maye waliwo lunaku batutendeka akantu kamu bana nagikwata njagala wewombeeke mbadde manyaje base kasooka kuyimba nevuga ndoza kampi anti nerode badde yayiseemu kati wali mukuyimba ebanga ekuba duruduru mukuyimba kakayimba era mu bufunze tukinyonyola bwe tuti tukinyonyola nti okubye ennyo naye nga bongambe nti mujjako ebeevuze ennyo mujjeko aje anzijeeko nga sinaba mujjako kati yagenda kukubira era kati abo bale miliyoni ekutte ekukutte ntandise okulya amabanja kati ekukutte togere byekisibo eyo shuwa uyo haji iphone 17 yangambye agireeta ani omugaga omulala yiba ne musajja ono gwenda banabasa nabasaye nabasa namulabye ne chicken ani nebe kiki nabasa yete tebamutuganya tu nabasa aline chicken nabagaga kabajjawo ba simanyi kabaswama doza nebifume katambulira nena ulidde kwa yabadde ayombera omugaga woyo nabasa nagamba chicken nakulabye n'omugaga wange tamale juni nalabye naye ayomba naye nabasa oyo wesitoni ate no musajja amin mugaga amini twamuvaako munnaye tolyanga kuziza teziryangako yadde n'2,000 sinyingi ate omugaga nasanga bambi mugaga nasanga by the wali omwagala mumule emirembe mu kitangaala nenga yali mukwano go bambi yakokyayo yanjokya nnyo ssente nyingi aishuwa kuzimu kuzaayo kuzanayongerezaako nengula Subaru eyo oh my god zaali za nasanga leka tuyimire wano tumwebaze kwa waliwo n'omukyalo bambi yadda ngambye mumwebalizeeko mugaga nasanga nyinza obanga siryanga ku ssente zo personally ndi musanyufu nnyo okuba nti oba wobeeredde ne ssente olina abaana abakyayinza okuyimya ne bakuweera obujulizi tulayo divorce bambi she gave me money ekyo sikyegaana tekirivaawo kiringa Don Chris yampa ssente ezisukka mu bukadde 15 are you sure nitwasemba okubeera e Dubai yampa miliyoni ezi bambi yansanga no Dubai nze nga ndi mu kufuluma nangamba lindako tiketi gyongezeeyo kitegeera nangamba tofuluma ndi mu kuyingira era nali nfuluma nkeera yajjanga leero ekiro nakiri yalinga byonna nangamba tiketi gyongezeeyo kanjiteekemu ssente tujja tubeeramuko wano
Oh my God. Nampa ku ssente. Nja kwebaza omugagga Nasanga waliwo omukyala mita Norrin Wanasanga. Mukyalo yakwenyumirizaamu nnyo n'obulamu bwe bwonna agamba nti mu kiseera ng'ensi kwegamba emufundidde ng'ensi abantu bonna bamweganye ne beyakoleranga Nasanga ye mugagga yayimirira okululwe n'amutwalanga muwalawe n'amutwalanga sisita we so tukusaba naawe Mukama Katonda akikubalire kyonna kye wakola ate nekyo kyakolera mpozi kyenjaga okutegeeza omugagga munnaye nti abalala bonna beebaza nenze neebaza ku lwa bannange naye nganze omu munnange siri bulungi mu mbeera yonna ey'okugero sologa nti nange kanyambeyo omuyadde wakoowa abantu wabanga nti yakoowa abantu tebayambika naye oyinza okusembayo nange n'olaba bulungi bw'abantu twebaze Maama Fiina. Okay. Nja kwebaza Maama Fiina. Yes. Oyo ye mwekubiddeko ebbanga musisinkane appointment yabula naye akasente ke kakampadde naye yatuwa ku ssente akasente yatuwa ku ssente nga kujovia city. Yes, akasente kakampadde nenga simulabangako akampadde ate sikujovia city gokka aza kuwa ssente zampe miliyoni ezo biri mekezo nze Maama Fiina namukabyako munampe miliyoni 5 nga zekutte wamu weziti gwe gwali gusoso zikwata ng'omuntu azimpadde buwi miliyoni 5 nga zekutte ate ye n'azimpanga mpadde 12,000 nga divosh genda onywemu kasoda miliyoni 5 nali ndowooza mpadde nga mu mitwalo nga 3 ndowooza kolo wapama ebbaafu ya bbi wapama baafu ya bbi tuwaze Maama Fiina webale nnyo nkwagala nnyo era nkyakukamula nange nkwebaza nnyo Maama Fiina nkyakukamula nnyo nkwagala nnyo era nkyakola ki nkyakukamula nnyo webaze ne ku mugagga Ham ne Sekaya Scene kwegamba Ham Enterprises yes twebaza Ham Enterprises Sekaya Scene na Kivubo omwala mugukoze nalinda I saw some fools nga baseka mbu omwala gwajudde gwe bazimbye nengamba ye fool tosobola kuŋŋamba nti omwala bakyali mu guzimba nojja no celebrating nti gwajudde omanyi nti gana amazzi Pulani era kyatuyambako amazzi enkuba okutonya omugagga yaliwo ng'alaba Sekaya Scene ne Yasin Amis Kigundu nga balaba ne balaba kati kati we gaba gayise wano tujja kwongera tukyuseemu wano kiba kituyambako guys mujagala mbere bantu bakulu bakuba nti Sekaya Scene tanaba kunjo kyayo ndi bwavu bunnuma bwavu bunnuma Sekaya Scene kansubiri nti oli bulungi Sekaya Scene talina buzibu agenda kunjo kyayo gamba nti agenda kunjo kyayo ajja kutwokyayo nze ajja kutwokya saagala nnyo okuzanyira mu luseke era ne kasuku namugambirawo nze mwetegatega mwekka so banange omwala bakukoze bulungi ate nekukyatambula ate nalaba ssebe omukulu ono Lukwago ng'avayo agamba mugagga kyatasobola kugula seminti akalirawo naye atuzimbi naye Lukwago alina omudala gw'ennyaanya muno omuntu okufuna essawo ku mutima talina muna mudala gwa nnyaanya nzi kyenewunya ne bannakampala ennonda yaffe kyovala tukyalina ekizibu nti ffe tulonda abantu omuntu kiki kyalumirirwa mu Kampala omuntu atalina mwadde mudala gwa nnyaanya ate gwe gw'oyagala okwesigamako gw'oyagala alonde kati mu Kampala kyekimulumamu simanyi kyekimulumamu talinamu yadde munyanya gwa butungu yes papa akwata esimu mugambe ndi ku interview ajje wano munda okitegedde so tukutwebaza mwe mujja kulwana road mayor ojja kulwana ate kwotegendereze yingini abalimu ezo mpe ekitiiwo kino Najibu yingini Kampala twetaaga musajja akwata kitiiwo yinginiya balimu ezo sinaba gulya mugati gwe ngoyogeza nze omugati gwe n'akali ako gwa mugamba ayingire ala nisewanyana yakuwadde ku ssente nali ku ssente ze ala nisewanyana agaba agaba ku ssente musajja wange atata twerabiranga ffe abamawulire be yakwadde meka naku ezo ntampa saagala kugamba nti ampa mmeka naku ezo wano yabadde nemisa wano ensambya nakokyayawo yanjokya gemaanyi goyogeza mwanyi genjogeza era nomination ya lwakusatu zirwakusatu nga 22 oli naye eggaali mugenda giraba mujja kutegeera kireva yaani mujja kutegeera nti Alan Sewanyana mundu mmenye bajja mmenye tegeza Sewanyana wanyinza okudda naye ndowooza mukyalo Sewanyana agenda ono mukyalo ono kati Sewanyana yalidde Dakar Makindye West yes
naye nabo bakola mbu byabasajja bano tosobola kukera makya gwe n'obawa muntu abantu gwe bataakera ku makya ne bateekana mu birowoozo kusaawa esema n'obakasukira omuntu ani ono bawayani mbu bagenda okukyanga ng'omukazi ali ku jirikiki tekisoboka nga musanga ku jirikiki bayagala musaddaakira eyo yo agenda gwa ne kaadi yo so kakati bannaawe olunaku olwaleero nja tutunuulira ebintu bino wano mu manga meeya Spice Diana yasimatusa abazigu Spice Diana emotoka bagyasizza mu maaso ne mabega mu mbiriizi mu ndabirwamu ze mu mbiriizi akagendereko oli bagamba nti badde ayagala kutuusa bulabe ku Spice Diana ndowooza ensonga ezo wazirabye gwe bintu bino biraba otya industry wano weetuuse mu byakabuli nze mbadde ndaba Jacob omutuuze ku makya abadde kubukedde yabamubuuza nti ne waliwo musajja waffe Semwanga n'amugamba nti Spice Diana waliwo omuyimbi ayagala okumutta ko Jacob n'agamba yes waliwo omuyimbi ayagala okumutta lwakuba tetusobola kutema kigambo kati munnaye waliwo omuyimbi ayagala okutta Spice saagala nnyo okubeera na bigambo byankomeredde ku nsonga ya Spice Diana but what I can say nti tuvumirira ekikolwa ekyamukoleddwako si kyekikolwa kyosolokera makya n'okibalaatiramu because kyabaddewo era twalabye nti omuntu yabadde akoseddwa era yabadde agenda tuusibwako obulabe kyetulina otegeera nti bwe tubeera mu status eggwanga bwe libeera mu status ey'okuba nti terivaayo kusolovinga problems terivaayo kukwata ku kizimba kyennyini emirundi egisinga ekizimba ekyo kimala ne kitulira awalala ne walwala nti bino tuze tubiraba mu bayimbi eggaali ono n'ayisa ku munne ekiso ono n'akuba munne ne batafaayo omuntu buli lw'obeera star oba buli lw'otandika buli lw'obeera a celebrity n'otuuka n'obeera nti kaakati okulaakulanye olina status k'otuuse at times ojja ne weesanga nti mu kifo ky'owandigenze oba tokyagambwako kuba ebitongole by'okwendi byandibadde bikukwata oba byandibadde bikuvunaana obeera celebrity waabwe obeera kirooto kyabwe eky'omuntu gwe balina okwekubya naye serefi kyena bagamba nti wano omuyimbi wa Uganda omusinga omusango oba olina omutwala omusibe guba musango nga gususse maybe nga audience yestitusse ne demandinga for justice of anything of something ekiba kyapenize kakati bino ebiri mu kutuuka ku Spice Diana tebisigwe bisookeddeko bangi abatuukiddwako ebintu era bangi n'abantu ababulijjo basibirwa kuba nti kyatuuse ku Spice Diana kyova nti kiwaawaaza amatu ne tulowoozeeko ne kubawagiza ate abamu be bawogodde emba omwo mu Makindi be bafumisa ebiso be basazeeko enviri be bakase ebintu ebitategeerekeka kakati lwakuba nti kyatuuse ku Spice Diana binga okuba nti is a public figure kugamba omuntu alina mutunuulira naliiso jjogi na bwegendereza naye kyendowooza nti Spice Diana ayinza okuba nga amanye ekituufu ekigenda mu maaso ayinza oba yakimanyi bwe kibanga olwaleero nti waliwo omuyimbi ayagala okukola ki okutta Spice teekeddwa okuba nga amanyiddwa mu saako ze kakitegeeza Spice Diana alina okweprotectinga n'okunoonya engeri gy'ayinza okusimatukamu that because omuntu atuuka okuba nga addira emmotoka n'agikolako bwati n'agikola ekintu ekifaananako bwekityo kitegeeza nti ayinza okubeera ow'obulabe nga yeetaaga ki bulamu bwo naye byonna byonna nkugenda nti kireetebwa okuba nti eyasooka okukola ensobi teyavunaanibwa teyakwatibwa kigenda kikula olwaleero mmwe ababbandi abayimbi akadonkamu abatavuddeyo kwogera ku magaali gano agali mu kumerukawo kijja keera ku makya kikwate ku ggwe nze njagala nkubuli omenyi bw'amateeka emirundi egisinga bukolebwa ku bantu abali innocent abantu nkwekalakaasa okulaba abagenze ku street osangayo batono nnyo abafudde n'ojje weegendeeza ate abasinga okufa be bano bambadde entambula byange badde mu dduuka lyange sasiri wabye ne linkwata bw'otulya percentage y'abantu abafudde wano ku Kampala bintu by'okwekalakaasa abafudde bali awo sebinkwatako ogera obuzika ng'emmotoka ebajookezza bizinesi zikoze eki omusuubuzi yasaze onaga edduuka lekande gale sigenda kujjamu ebyo byakwekalakaasa ababbi ne babmenya edduuka lye ne balilootinga so the same applies here mu bintu by'amagaali ne ba Spice Diana tatambula n'amagaali tojjaga nti muyimbi wafujjo naye eriyo eggaali ezigenda zimeruka nti oli bw'aba yaliko mu ggaali yagu n'alaba nga kiri nnomo omulala ajja kusobola okubaako eggaali y'omuntu balala kwali ppiro oba gwagenda okuguza ekirowoozo nti owaayi bwe tubeera ku ggaali yo ogenda kubeera untouchable ogenda sobola n'okudominatinga industry eno obeeko ne gwekola ki so just something like that ate nekyokubira notegeera nti competition gy'olimu teri herefe competition yaabwe teri herefe naddala mu music industry we Uganda mu nsi bannayuganda twagadde okuadoptinga the system y'abasajja bali naye abasajja bali betwegomba ate bo bali somehow well established compared to us nti oli emitwalo 5 gikussa omuntu
fa abantu baffe bali kwegamba baavu nnyo bannaffe ba mitima nnyo ekigenze ewala nti gojja kulowooza nti katukope biri naffe tubeerewo ng'eggaali naffe naye ebyabali bireerese someone nti omuntu akeera ku makya n'agamba nti newadde off ya mwaka mulamba ndi mu ggwanga lya gindi naawummulira eyo nga music wasigadde akya streaminga bakyamu ne ssente nga zikyajja ne wano mu Uganda olya ku muzindaalo woyimbye lwolya and which means nti kati kitegeeza Spice Diana olina okutegeera nti bannaye ebintu bye tulimu tulina okwegendereza n'abalabe bangi ne tubeera beegendereza nnyo Mbuuza nti Spice Diana security eno gy'abeera nayo ebiseera ebisinga gye tulaba bano bakanyama biki oli n'agamba nti just babeera bakamera bakubeera mu kamera oba at the moment okusinza ku Spice Diana yagambye waliwo drone n'emmotoka ye gy'atambuliramu kati bano ababadde bazze okumukolako obulumbaganyi derire nno nti emabega waliyo drone tebakirowoozeza kitegeeza tiyateekeddwa bayabaddemu n'omuntu oba omulala oba n'abantu abalala naye kati kitegeeza manpower esinga ebeera mabega kyova olaba erabika yamutaasizza bandooza abadde bazze okukola obulumbaganyi bwe baalabye nga waliwo ekiyinza okuhappeninga ekitali good that's why badduse ago gabadde mayinja gabadde masasi nga agala kati kubanga tetwawuddemu kigambo statement y'amasasi babadde n'ebintu ebiri hard looza majambiya mayinja lwaki tutuuka awo oli n'asobera Spice Diana amutuuseeko obulabe zino ntalo za nnyimba oba waliwo ekintu ekirala yevuga yokka ate n'ekyokubiri tuyinza n'okuba nga tuli ku byandongo sina byandongo kubanga Spice Diana tali mu ndongo yekka alina ze organization business wise ali mu real estate alina ebintu bingi ebisobola okuba nga bisobola okuleeta abalabe n'abatali bayimbi so nga tetunaba kutuuka conclusion kumanya nti who are responsible oba ana responsible in that we may say ekituufu ffenna teri yakoze eki yakitegedde kumanya eba alina entalo zaabwe ojja kusanga mukazi sange nga waliwo n'ebyabasajja bingi bibaawo nti mujja wa museetinze kati ate ngaobuteeko ekyo ne bammanagers sange nga waliwo ne bammaneja baabeerwana nga talina ku Spice nga lwana manager ng'oli alwana manager roja yes nakyo kisoboka there are very many circumstances ezisobola okuhappeninga naye nga factors ezireetedde that circumstance to happen to take place it is ziri nyingi oba ntegerekesa bulungi muyimbi nga ye business zonna zaalimu bayimbi management wise byonna bisobola okukoza abadde bagamba nti Spice simanya ali mu stunt anoonya comeback is it the right time naye mutagamba stunting emmotoka y'omuntu Range Rover buli kigiriko kya bbeeyi a Range Rover I think that is not tekiri nnyo ku stand because now Uganda yavaawo tujja fiirwa omuntu mu bintu by'ekigwagwa nga tuwoza stand devotion mutajja kufa oza nti omuntu ali mu stand byetulabyeko mu bazungu ng'omuntu afiira ku live tobalabyeko ku za TikTok n'afiira ku live nebamukubira essasi ku live omwana mu Nigeria yali mu Nigeria oba mu Jamaica gwe bakuba essasi ng'ali ku live waliwo neyafiira waliwo neyakutuka ng'ali ku live waliwo n'abafumba abaalwana mpaka kufa nga bali ku live ukategedde kati nga obugita stanti kati wano tulina kukola tutya industry ebanga etuusa awo kabuli security bw'oggulawo omusango ate bwefula nnyo wakibuli abayimbi nabo balina akabeera ako ggulawo omusango ate gufollowing let the culprit ababadde mu kintu ekyo bakwatibwe ggulawo omusango gugoberere do a follow up because okirabye gwe tewefula nti woli star ebyo nawulidde saagala mawulire yagambye mutagenda kola interview asagenda kola interview biki kale togenda kola interview naye ggulawo omusango ze nkubuulira ggulawo omusango mutagala kola interview mutagala balowooze mbu stanti anti kati kyeyalowoozeza naye munnaye bw'ona oyagala osirike omanyi kyo bano omulabewo kyabadde ayagala ekyo kyoli mukola at the moment you keep quiet guddako akuwutule yes mpaka ng'ofudde mu ttaka omulakulanga wakuziisa
kale ensonga bwe zitobe ziri Eddie Kenzo wazadde following ensonga ze yabaddeeyo ayogera n'agamba nti kyakakazi tomutaddeko kangi bemba mwagala federation yamuleka amalize campaign ze za muzeeyi essaawa yonna agenda sola bwa president ku federation president w'abayimbi because abasinga nalabeko ekiwandiiko kya Naira Ali yavaina postinga n'agamba nti federation baali bagikozera y'abayimbi bonna naye Kenzo ye alaga nti y'abayimbi abawagirani president Museveni yavudde n'agamba nti ye bwe kibanga kiri bwe kityo ye federation agenda givaako obe omulala kwata obuyinza. Those are negative effects of politics in music. Though you cannot avoid politics in music. Politics agenda ne music. Because omuyimbi yenna waweebwa eddoboozi okwogera abayimbi bayimba ku bino ebibeerawo embeera etambula etya mu ggwanga biri bitya so ensonga lwaki tosobola kwewala politics mu music kyokka n'awagira gavumenti omuyimbi oyinza obutamunenya ayinza oba nga yalaba ali contented but the problem president wa federation Eddie Kenzo okubeera mu campaigns z'omukulembeze w'eggwanga kinnyonnyola okuba nti oba oliawo federation eyinza oba teyeetengeredde naddala ku sayidi y'abawakanya gavumenti tuli mu nsi nga majority esaga tukikweke majority ng'oba oliawo si mmativu n'emyaka 47 gyakulemberedde so which means nti abantu ba first customers baffe betutunda mu business ene ya music majority abasinga tebakkiriziganya na bukulembeze buli kimuwa mu buyinza kakati Eddie Kenzo kyonna ekimu affecting it is because nti ali mu campaigns ez'omukulembeze ali mu buyinza omukulembeze ali mu buyinza atakkiriziganya na muyimbi yakeera ku makya n'agala amuvuganye nga si mulala ye Ssentamu Kyagulanyi Bobi Wine ntegerekese bulungi kakati kye tuli mu kulaba olwaliro Eddie Kenzo pressure eri mumuteekebwako temuteekebwako kuva wala emuteekebwako bayimbi ekyo kiwayi ky'abayimbi ekikkiririza muyimbi avuganya president Eddie Kenzo gwawagira okategedde two abantu balowooza nti industry weetuuse wano ekiginafuyiza it is the same government ate gwe gy'oweererezaamu so for them they are not sure nti oba industry esobola okutereera nga government egituusizaawo it is the same government gy'oli mu kusaavinga nti ekyandibadde kiriwa nti Kenzo yalina kubeera neutral omanyi kankubuulire nabadde n'omukwano gwange omunanga nti nekiraba nange nekitegeera nti okubeera celebrity kikolimo okubeera owakabi nakyo kikolimo mu ngeri ki kiina limitations kiina limits zekikuteekako ensonga lwaki olaba abayimbi be mu America ne mu nsi endala balina buli kimu naye nga bali desperate bali drug addict nosanga nga alina millions and millions of money naye nga emijaga yammalawo yenna alyawo tafaananika naye nga alina buli kimu bakanye West balaba ba Justin Bieber balaba baani abayimbi bonna bavavaako ebintu ebitategeerekeka okitegeera nga bali mu bulamu obuteeyagaza tunira Vibes Cartel mu Jamaica okategedde n'embeera efaananako bwetu naye lwaki nti buli lwokkiriza okubeera star the moment Katonda singa kufuula star oyina obulamu bwo enzigizo ezigendako nti olwaleero nandyagadde zempoomerwa akatogo ka muwogo ne sina restaurant wano yakabi gye ndyamu ekafumba nkitegeeza nyina kgenda mutonninnyira ngakole ki naye olwa statasi yange neki kyenkola tegaba malala ne mpulira nga sisaanidde kutuula wali ndi akatogo si malala okategedde bulungi because ffe tulina kye tutunda abantu kye batamanyi tweyita ne kye tutali bamanyi tuli bakatonda sina bakatonda tweyita kye tutali olw'okwagala okufiiringisa gwe omulabi olw'okuproviding ekyo ky'owulira nti ddala kyeki muli bakitalo okategedde musaagala tugambe na wakitalo kanko kyokulabirako presenter wa TV making sure nze ekinsasuza kwe to entertain you nakitegeere bulungi okimanyi kyaliwo goswa naye mu nnyumba ng'akola ku TV tomunyumirwa okategedde akantu ako kubanga omumanyi waki kati ekikwetera onyumirwe mu simmeya it is because tomumanyi okategedde kakati ensonga tugaana okubeera mu public bwetyo tino omuyimbi bwekityo omuntu agala mutukeko ng'oli mupya buli kadde n'okyusa akagoye akapya omuyimbi n'agera stage n'akola ki kakati
back to ku bino ebye Uganda n'ebirala nti mu Uganda mwosanga omuntu nga kamba nti nange eddembe lyange okuwagira gwenjagala naye ng'oli muyimbi naye nga totunulidde majority ya audience gy'oguzayo music erowooza ki okategedde bulungi nti fine ddembe lyo onfuna bulungi ddembe lyo munnamawulire ddembe lyo okuba nawe sayidi gy'owagira naye ate is it necessary okuyimira ku TV noganze empagira gondi nenga kyogaba in reality gwe tolina gwowagira bamulina because oserving a community yonna kyekimu n'omuyimbi kati kenze kimu affectinga n'okutuusa olunaku lwolwaleero n'okumutokyalinga lwe lunaku lwe yasalawo n'agamba nti mpagira sayidi bweti tulina abayimbi nga tebalaganga sayidi gye batolabaira na ku campaign ya muntu naye nga obulamu bwabwe batambuza obulamu likes of John Black mufuna bulungi bajjo steady ng'ogyeko Fik for America naye twamulabe ng'ageze campaign naye abadde naye ebbanga lyonna nga tumanyi ti kale musajja akkiriza oba mu nkyukakyuka naye nga tojja bawinunagi gye bali basindi gye bali bashiba gye bali okategedde bulungi so nti generation bw'oba okusaza okukulembera kibinja ky'abayimbi kyomanyidde ddala nti kiwagira balina ez'enjawulo oyina kukkiriza n'obeera neutral nti kale tukkiriza oli musiraamu naye tolina kuvumira bukatuliki wane b'okulembera yes gamba ne bwana kati ndabira ku Bobi Wine oba muntu omulala yina Bobi Wine muzikiti agenda n'asaala mu church n'agenda n'akuba akabonero n'asembera n'okusembera mu balokola agendayo ntegerekese bulungi the same to President Museveni asaala ng'ogyeko okubuuza yali agenzeemu muzikiti yali agigenzeemu yes ng'ogyeko okugamba nti Museveni nti bwe mujjukira ku by'embaga ye olwaliro okutomeza omuntu nga takigenderedde ku baana emyaka nyonomuza nti Museveni wa ddiini ki okategera akantu ako naye nti ye kyakola ye taata w'amadiini gonna mu Uganda kuba bakulembera banzikiriza zaki zanjawulo kati kenzo tekigenda kuvawo nkulayirira era ogera sigala okubibwa mpaka ng'olekulidde federation eno yadde tekijjaawo nti mu kaseera kabeeredde president wa generation nze I agree he has done more good akoze ebirungi bingi okusinga ebibi compared ku bibaddewo because nze nyina kyendabyeko abadde aleese unity mwaba abeewaddeyo okukolaganira wamu naye akoledde mu nsi enjala ti Bafana bw'anaagendayo mu federation nga bamanyi wa Nuupu bagenda kumuvuma kumutta busi Samasoja bw'anaagenda bamanyi ti Waguli bajja kumukola ki ntegerekese bulungi naye ng'ekintu kyakola it is good okugatta abaki abantu abamu era nze kyemunenyako kyekimu kyekyo nti musajja wattu okuvayo n'alaga ki kyova olabage nti kamalize kampeeni zaki zamuze ekintu kibakola ki n'abamulwana bennyini kuba buli muntu ali eyo ayagala kulyamu banno bati bonna bo balaba abamukuba nabo babalabyabwe kino kindeeta ku kino ani musajja wa phone wakalabye kano nakalabye mukunja banoonya kulya nabo mukunja n'ebituufu byo mukunja ssebo yatadde ne ku page n'agamba ali beetondera ku ya Facebook genda bakwasinako data ku ya Facebook bannange byempisa n'ensonga lwaki nkoze kino naye ndi beetondera mukunja yambadde omujozi gwa jero akuba nti asinga agamba nti mukadde guliko sekiwalingi ya feature guli ogwekulonda okwaggwa neera kifaananyi kiri kalenti nga ne wakuba essasi we wali yateyagadde ekkomi eno waggulu nti mugambe nti byali byadda nekambuuza abagaba sente za NN babagamba nti yambala t-shirt tusobola kumpa sente nesigala ng'obulamu butambula naye nga sitambadde kuba kati ekiri mugenda mu maaso bagamba nti abajje wa Bobi Wine bajja kusolooza bajja kupatale eri babaguba bakanse bwe kiri kati mukonja mbu yavudde
ne bamukansa. Bamukansizza. Kati bamukansizza. Bamukansizza. Ne bagamba mbu omukulu ate yali yadduse ku mukulu yakamuwa kwatuma. Naye lwakuba enkomerero bannange. Toyinza kumwacha abadde ayitamu naye musajja wattu. Naye otunulira enkomerero eno manti. Oh my God. Yabikwasaamu ennaku. Wala move bweti. Lwakuba ne opposition kyenjalo bategeeza muyige n'okuwa ku baana ssente. Muleke mukunja naye abadde yeetagamu ka ssente. Yes. Kuba bagamba ssente gyeziri mu opposition mbaka parliament opposition naye zaafuna n'oweni yali muzakola ki ng'ovudde ku bya president Kyagulanyi yes. kuwa biki ababaka muyina ssente kubanga sigwali mengu ababaka muyina ssente namboze muyigo gaba ku ssente ba seggona kati kyekijjawo bano abaana bano bamukunja omwana n'ajja kuyimbire n'owuza simama anyiga abantu kyekyokka omwana n'ababeerawo naye nga goli ku ssente olya bino kubakati omwana oyo yes tuli ku babaka omwana oyo yes muyigo gaba ku ssente abaana muba motivating mbaweeyo kanala Madubala yavudde mu kkomera yavudde mu kkomera nekiyinza okwekasa ng'olwalira omwana ebbanga lyamazeeyo nga kiyinza okukalubirira ababaka ba Nuupu okwekolamu yadde ki waba opposition ne mugaka tumuterewo akagundi bwe yabadde atundanga tomutandikira akadaala mupangisize ennyumba kubanga bwe kinaatwala omwezi ng'omwana talaba kigenda mu maaso mujja mulaba ng'asaba buyambi tegerekesa bulungi bagenda tugamba mu opposition teri ssente mulimu ssente you guys you have money ate kati mumate mulimu ssente ne iPod nga mwasazeewo ne mudda ne mu iPod era nga mugamba nti bawe ssente zammwe ez'ekibiina nga bawe ebibiina ebirala ssente weeri abaana mbaweeyoko mubawe kwa ssente basama mbawe ku ssente yes bafutusojja bano abatambulirako map media mubawe ku ssente map media beero konaagna enamba yange eri bweti ne bweti tetulina mafuta gatwala bunyolo no naye nga ssente muzirina mubawe ku ssente mbaterewo budget kati mukunja yagenze another one is good lwa bukodo ate kati yandibadde ali contented n'agenda nzira munenya kitono era oli ajja kugamba ye kati za NRM mala nazo bbanga ki buuza ba Ashbaga Kato tomunenya si buli omuntu Ashbaga Kato waba bafunyeemu ale n'ekyokubiri ne Ashbaga Kato baba yazifuna yazikozesa bye yazikozesa buli muntu n'omukisa gwe kyokka tolina watandika nabo okukola nga bali bulungi naye nga gwoli bubi naye nga mukola mulimu gyegimu bwe mwagendamu ennaku kyeyo bano tebazimbye amayumba ne bizinesi bazikoze gwoli tonaaweza yadde millions 2 ku akawunti naye nga wagenda ne banno si buli omuntu akwata ku ssente ezo yes abeera bubi abazikozeseza bazikozesezza obulungi bwazo mbu obusente bujja kuggwawo gyagenze yes kati abeere mu mbeera mbi kubanga obusente eri bugenda kuggwa nza tisembeerako obulungi akaseera akatono negamba nendubala lwembaddewo lwembala mbaddeko ne ssente nti nazirinako muwe ku baana ssente si kubeera olunaku bulamu bwonna nga tukwata ku ssente bwe sibaana zijja kuggwayo lwobaddewo lwobala lwokutte ku ssente lwobala muwe ku baana ssente muleke baana b'abandi kubeera nga kati mukunja atasera nawulidde bamutaddeko dde eggaali nno emukole ki nawulidde oyo naye baba mbatube milowoozi oteekako eggaali yemukunja mujjeemu ebyo hayayayaya mukunja ajja bapyera oyo nawulidde bagamba waliwo futusoja yakoze vidiyo awo n'agamba n'ebiyimba byoyimba tebinyuma kati amubatansokolamu bwe byayimba tebinyuma mbu n'ekiyimba kyayimbira pulezidenti akitwale okitegeera temubanenya nnyo ekyokubiri kati ye mukunja mulina kyemwerabira mukunja tali ku level nti anoonya kubeera sitawa akabi wano mu Uganda mukunja atuuka ku status emufuula okuba ne ssente yanoonya ssente fuula bali basinga bagambanga nti yandisigadde ebweru bono we yagenda e Bungereza nayinza omukuba alina ekirowoozo ekyo naye kati okyakimugamba andi kakati kafunye eddiiro oyinza osanga ate nsava nnyo emusingira emyaka 2 gyandimaze e Bungereza kati mukunja ozaataka ssente nnyingi oyo omwana omukutira obukutulizi kaddiiro ka millions aga 5 nga ga cash gamala okutandika obulamu lwakuba tweyogeza wano emiliyoni 5 gakola ki mukwano ku akawunti olinako mmeka ebbanga lyomazeeyo millions 5 kati sente muganda nga bagakuwa omanyi tweyogeza nnyo njagala kutegeeza nti edduuka lyotenda okubeera eryakabi eryakyaliiwo liri millions 16 naye naawe olitya nti edduuka lyakabi liri millions 10 mmeka 16 ate olitenda botiiki gyotenda okubeera eyakabi wano
eye wamwe gye muwangaalira alina miliyoni 10 emmali ya miliyoni 10 ne bulali tafugika kati ye mukunja tugeze bamukwade miliyoni 10 ameka 5 atekoleko business ya 2 asigaze gasa atawulenga zimuko watambula zimuko agenda aguleo eka mukyala simbe mwanyi waffe Semba bule miliyoni 13 ogulako eka erike mwanyi miliyoni 10 eka zezi mu myaka egi oba omaze okubeera omu ku bavubuka aboogerwako abalina kasente mwaka ogwo katemezanyisa mmwe sente pozi nga tomanyi kyazikozesa miliyoni 10 genda ogule eka zezi ettaka eziri awantu awalungi nga kuliko n'amazzi ekisaalu olulireko n'ebyennyanja gula eka zezi siba n'olukomera suulamu ennya nazo owulire tonde na mbirala byakusoka genda mu malala ga muno kwata miliyoni 10 soko oguleko eka z'emmwanyi awo eka tekako abaana bakuyikula ebinya bakutereko emmwanyi kolono airite kolono cutting basuulewo owulire ng'oŋŋambe mbu sebanya sente zifa biza n'okuba nga muwoza Ashibaga Katombo yagwa okubeera ku media si kyekikulu kati ze okera makyanga tokyandaba ku media it doesn't matter as long as wendi ndi bulungi yasanga omwana alina faamu ye nga yafuukira ddala yava mu ebyo mu competition y'okumuvuma wakolera gavumenti olesereza gavumenti n'abeera eri ku mwanyi ye n'abeera mu bibanja bye n'atereera n'afuuka senior citizen n'akufokasinga kulabirira famire n'abaana be so ensonga bwezo ziri bannange nze wenda ba sente nze kuwulira meeya nze wenda ba sente bwe ŋŋenda fena ekitwogeza bwavu buladi ekitwogeza bwavu nze ampa sente kyova abaga nti akusinga kkubya gw'okutte era bansinze n'ekireekaanya bonna bolaba leekaanya it is money sajja omu yaŋŋamba kye bayita omukulembeze w'eggwanga ne baba Kyagulanyi ne bwaba Museveni ne bw'abaani oyo alina amaanyi ag'enjawulo g'aba nago agatalina muntu mulala yenna tolunaku lwakusemberedde bwe pa n'amentioninga erinnya lyo noba nga obadde tomwagala ebbanga lyonna walabako Lutamaguzi Museveni yagendako Nakaseke ng'agenda omubuuza ng'agenda kubuuza Museveni yenna nga yeewombeka bw'ati n'adduka emisinde yenna nga alabira dda naye gwasinkanye waliwo n'akatambi ke baalaga abayimbi mabegako bwe bagenda mu State House ng'omuyimbi akola bw'ati yeetegese gwe tozanyira ku kye bayita president omuyimbi omutegedde mumanyi nga yeetegese agamuve nange musajja ankwateko mu ngalo teri atayagala mukwata mu ngalo n'abamuvuganya nno essaawa byonna tubyogera teri atayagala kukwata Museveni mu ngalo money leave money fena ekituleekaanya njagala nakutegeeza eggwanga ekituleekaanya it is being okuba nti tetuli bulungi wano mwega tebagamba nti divorce ogenda kulwanirira bannamakindye bonna bwebonnaenza semamampira sola agendayo njagala makindye yonna tubeere bulungi alage mu kika kyabwe mwenkanankana sente kati ensonga weze twetaaga sente bannaye mukama ntuyambe netufuna ku sente gwe ngafunye kati ateeka mu rediyo yo sente naga kati tugenze jami UCC ya frequency bagikuwadde ekyafunika netugifuna frequency ne bakuwa frequency eggwe ne bagaba aba t-shirt ya NRM kati oyite mu town wano nga bagabye okuwa frequency nyambala n'empale ya yero ne bagaba weyambala yero tandika ozunge muno mwonna ng'oyimba yero nga bampadde frequency ne nyambala okuva waggulu paka wansi ne ku ngato ya yero ntekako n'ekikofiira waggulu ne bagamba nti kati tusanze mwana ffe genda ku free to air ku TV okukakasa nti osaana okujama ne bagamba tetugenda kukuwa sente ffe tugenda kutwala butwazi tugende ntono muteke ku free to air kyokka empapula zibazikulekedde buli kimu tiziyo TV tiziyo radio Rock FM weyagale frequency tugikuwadde 98 e Masaka 95 e Mbale 98 e Mubende ate nga bakuwa spectrum ya Uganda yonna kati ekireekaanya abamu tebalina plan kati gwe divorce olwo kimanyi n'okwata ku bukadde 2 omanyi kyobutandika kyobukoleza kyebage nti ebeebuzifa nze bavumpe mbambalira omujoozi gwa NRM ngende ne campaign ngende ne mu kibuga nze gw'omanyire kyoyagala nti kati gwe wategedde ne kyoyagala nti omanyi wenzikwata rediyo yange entandika wano neteeka wano nteeka wano omanyi wootandikira nze njagala sente era nekyagulanyi bwampa obukadde 10 nga neeyagala nze buli ampa sente gwenkolera
Senkubuli. Kati sawa zonto wali yampadde sina gwe nkolera. Nkolera mwebuga. Todda moyo katembo. Working for the people. Todda mu katembo oyo Uganda. Why musajja chicken wagwana. Chicken baade bamuwaliriza. Chicken kavubuka kali akali mukula ke baagala okuba naye chicken bamuwaliriza. Nayezo baye naddatizize ng'omuvubuka nakagaddeko kainenjo ganya interview nabaddeko ntukakubira essimu kadde very calm. Kana point kayogede ne nganti mukabwefubi wokunoonya okubeera obulungi bingi bye tukola. Bingi bye tukola. Waliwo naye memories zaayina waliwo passize zaayina ne mu biseera ebyo nga ayagga ensi mumanye naye abeeko watuuka kati waliwo ebintu byatuuka ng'olina okubyejjako nga bye bikyakomawo ebyo chicken yakyuka ateze mwebaza and for information era kano mujagala chicken kyemwebazaako tiye mwana bwenjukira chicken owabali mwezo nga bamusiba chicken okutulaga omubiri gwe yo chicken bwentunulira chicken olwaleero ashushatinga n'abantu abo buvunaanyizibwa chicken influencer kati asinga okubeera wakabi ku TikTok ndabira ddala nga nti chicken ya advancing obulamu bwakyuka chicken ayogera ng'omuntu omuyivu chicken awa amawulire olabira dda n'akola analysis we ku ggule olabira dda nti ataddemu obudde ataddemu ekifo n'ateekamu ani yakoze ekintu kino n'ateekamu na poliisi kyeyogedde nolabira ddala nti ddala yasoma nti ayogera ng'omuntu omuyivu ng'ekintu kyakola nti alese professionalism ye n'aja exercisingira ku TikTok. So I credit him for that. He is now a good boy. Gosobola okuwa business yo to advertise. Ate nga olaba yekyusiriza n'obulamu. Sebo kankubulya people they don't agree nti okubaako emmotoka z'ovuga mu kampani is an achievement. But ku myaka nga gyaba chicken is an achievement. Ani nga ne bu business liwa tanso bukola it is an achievement. Omuntu asobola okuŋŋaanya abantu ekkoloni bajja bamuwagire mu kivu it is an achievement. Big up on yourself. So kati ekifaananyi abasinga kyabadde basiiga nti buno bunobutambi obusembye bamuga chicken anti bali balireetinga nga balowooza kimufaanana nga balireetinga kweri chicken we mabega bate kitakyasoboka ono mulalamu nze nedda kyonna kiganye kale katusabire musajja waffe oyo embeera ereme kugenda nnyo nalabye minisita w'abavubuka balamu avuddeyo n'agamba nti poliisi enoonya omuvubuka oyo banoonyereze ddala ekituufu kyeki mu kaseera kano banoonyereze chicken lwaki tanoonyereza abavubuka already ng'ensi yabategedde kuba ffe minisita bwe oli mu kugamba ffe twategedde dda nti si chicken abavubuka bakoze ki babalabye ndowooza nga basinziira ku bino ate ekyokubiri minisita ebisiyaga mu ggwanga Uganda nkakasa nti musango ne mu bwabana tubalina wano ku internet abalagira dda nti bali proud of what they are doing temubakutte kyenabagambye kati muli mu kubuyaana ku TikTok nga omanyi peegi z'abasiyazi ezirikooko naye musirise busirise kati muvuddeyo kubanga chicken public figure mujja mukolerako amawulire tiwe tunamukwata tubakoye namwe okujjanga ne mwagala okuexercisingira ebimu ku bintu byammwe ku bantu abatrendinga chicken banoonya aliko ku masannyalaze munoonyeyo ku bantu abataliko masannyalaze abali mu kuexercisinga ebisiyaga ka chicken musiyazi ng'omwana avuddeyo naye defendinga n'abawa n'obujulizi n'abawa n'abavubuka n'abavubuka nga weebali ensi byonna yabategedde dda kati ovayo banoonyereze ku chicken tubadde ne meeya mugwikiriza oddawa badoddawa nzira ntebe kola kikwata tingisha vibes ku KBS TV. Yes, proudly sponsored by MTN And what abagamba we unstoppable simple wine kugamba club beba menye chinde kechi business impetitive wamunne emusimbeya wamunne andi mugendo maliza kataliko ofufunga wamunne mungi agenda wamunne onko feed wamunne abantu balakasasiri wamunne beef organic biva sije wafe biva teyampa wangamba agenda kumpa kati ntwalayo chano yateredde oli musiru chano yetaga okulwanyisa eri mu lutalo chano eja kutwala beef organic bakoledde ka wake up call ka mubereyo nga muke yakoze chano zino aliwa beef organic ajja kuwa
kuba ali yaŋŋambako nti kati divorce kati gyo twakogeddeko awo nanga divorce kati kiteredde ne biva twakogerako ko agenda kuwa business biva organic twakoleddeko abayita ka wake up call kalungi nnyo erimu abasajja ng'amaanyi g'ekisenga matono nnyo wake up call totereera bulungi nnyo omupiira gulemera mu kyemba oli awo totegerekeka bulungi nnyo ebintu bikyagaanye okutambula obulungi tozuukuka tokuba serefu ne bwoba ogenze mu kisaawe towangaalayo okuddamu oyunge tebitereera bulungi bakayita senjobe yes bakayita wake up call ate nga dr senjobe yakakuletedde mu biva organic awo emmengo endagiro gibawe kubanga omanyiwo bulungi emmengo wano abamanyi abasinga we twaweteranga nga batunda omwenge gw'abaganda ku masengere kati erikubo erine liyita wano wansi nga tonatuuka eri ku bulange waggulu kati wali erisooka wano wansi eriyitamu erikusula eri wali emmengo ku katale saidi awo kati bw'okwata ekkubo ojja kukola ekipande kiwanvu ekizimbe kiwanvu wekiti ate nga ge makaaga amatongole biva organic ekizimbe kikye tagenda kusenguka waali wakujjanjabira ensonga neziko ojja kukola ekipande kino ekiri mu kala ya green nga kiriko biva organic ogamba otya dr senjobe ngenda kujja musajja wange senjobe richard ajja kujja ngenda kujja ompeeyo ku sente niba kale nibo tompadde business ate ogabo palavera bupya njagala ompeeyo ku sente bubamune kabba ne upayo bukadde nga bubiri ready yango ogigaseeko butono nnyo obwo ajja kuwa busubizi bubi tukuteeke ne ku ensonga zibe nga ziggwa ampeeyo bukadde butaano ajja kuwa talina buzibu dr richard senjobe ngenda kujja nkoleko taata tulabe ekintu bwe kitambula kale olina mulala gwobadde oyisaawo timu mugaati omulungi nnyo baguyita mugaati mulungi oguli mu supermarket n'emaduuka gonna okwetolola eggwanga lya ku mugaati gwa timu gunya kawowo mugonvu ate nga guwoma wajjewa bizinesi yokulanga omugaati bizinesi omugaati munnange ndudde naye eyo timu toka ku tiktok yako timu beken basangibwa mbalala eyo mu western gayaza kakumiro yonna eyo kyegegwa kyankwanza eyo yonna mbalala kampala timu buli woyita mu supermarket olya mugaati kiggwe ngenda kuwayo gundi ngenda kuwayo ku migaati gende najjo njina mu motoka ebyadala olanga mugaati kati mugaati omuwade bikoyi kati kimbadde nebuuza olanga otya omugaati muzibu kiri omutogo gaawe langa omunyi olanga omunyi kalanga komunyo nenga business kirango omunyo gwaffe njirimu okumpa omunyo ogwokulanga ngenda kutanga kulanga omunyo gwa habari nedda habari yakikuba dda contract yazze kulanga habari antu bakirya ddala munyo baguvaako abantu oba business ezikola omunyo zeyongeze muli baagi kati habari yogakojekeza bere bulungi mwera bakatulanga omunyo